okumanya lwaki akola ebintu mu budde bw'abikoleddemu. COVID yali tannaba kutandika. Actually mukama mulungi twali tetunnaba kulangirira naye kyalina kubaawo nga COVID n'omuggalo gwe yajja nagwo tegunnaba kujja. Naye nali nkyali mu kwebuuza era nga tukkiriziganyizza ne tugala tujja kikola. So COVID bwajja, of course kyalina ogenda ku hold. Era Katonda yamanyi lwaki. Kijjidde mu kiseera ekituufu nga abantu balina ennyonta ey'okulabagana after spending a lot of time inside their houses. Tulowooza nti ekiseera ekituufu era mutukoledde kye tulina okukola. Okay. Then entertainers, olw'okuba Masaka erina ebitone biyitirivu, bw'otunuulira banna abayimbi baffe ab'amannya ebitundu ekisuka ndowooza mu 5, not very exact figures ezo, naye nga baana b'e Masaka. Ekipande kyaffe oba wakirabyeko tulina abaana abachosen Becky be baliko, bayimbi abaliko. We can proudly say that we are the home of Kadongo Kamu mu Uganda. Abaana baffe abasinga okuyimba Kadongo Kamu b'e Masaka. Tulina abantu ba Eddie Kenzo. We have the Remas of this world. We have Honorable Taya Nomchala. Tulina ebitone bingi nnyo ba Grace Khan. Tulina remind me ebinyanyanyanya abakutakati. So ebitonde bingi nnyo ebive Masaka ba Mathias, Sir Mathias Walkaga bangi nnyo. Tulaba nga tujja kuba tukoze a disservice otaliita abaana baffe bano bakuŋŋaane mu kifo ekimu nabo beegatte kweno cause. Bakola omulimu gwa ttenda okusanyusa abantu. Tugamba ye, since it's all about Masaka, why not our own talents? Twagala n'abaana abato abatannaba kufuna platform ebasitula waggulu olunaku olwo balukozese basookewo nabo boolese tomanya erinnya lyabwe okkula liyinza okutandikira ku stage eyo 17-24. So it is going to be strictly those from Masaka. Okay, we are going to have different pairs of MCs. Tugenda kubeera ne Madrat and Chiko. Oyinza okwebuuza lwaki Chiko kwali yet he's from Mukono. They are a duo, Madrat but Luengo. Masaka. So that's how I the other MCs. Then we have Dr. Tia Male, who is from Zimbabwe as well. Ne Ray P. Naiwe Masaka wafe. Agenda kuba ba pairing up to MC. Then tulina abana bewaffe mu Buddu, babeera ku Radio Buddu. Panado, the DJ. Mutesa Pro is also joining the team. The other official DJs, Mutesa Pro, Suna Ben, ne Mwanyinaze Mbazira Tony. So tugenda kubeera mbinyanyanyanya tubikube tubinukire ddala bulungi. So about the charges, a Kampala tugenda kukola ordinary ticket tugenda kubeera ya $2,000. Then tebe genda kubeera ya $1,200,000. Then VIP ya $10,000. So tukunga abantu bonna companies e Masaka kabiri munya ordinary gena kubeera ya $1,000 gwokka, then VIP ya $5,000 ne table ya $1,000,000. Tukunga ama company tukuma ababaka bafa abo mu bitundu abakiikirira ebitundu by'e Masaka. You can come up musasulira abantu bamwe table. Gavumenti z'abange constituency bweti mbagulidde tables 2. Faridah sente zizo nja kuba nkuwa amanya baani abanakiikirira. So we are calling upon companies tugenda kuba olunaku olugenda kubaamu okwolesa action kati no ndi kugwe activities tujja kubaamu okwolesa. Yes, mujje tuwolese yes ebitone tugenda kubaawo tugenda byolesa nabyo naye n'abalina ebintu ebyenjawulo that make Masaka unique. Season si ya nsenene era actually yali yadde ensenene nkuyita oli munna Masaka nawe. Come and support. It's in the season yazo, but there are things that are known to be coming from Masaka. Tugenda kuba n'engoma abantu abakola engoma ezo bafubutuka eri ewaffe ku lw'e Masaka. Tulina ebintu ng'emmwanyi, people that are making coffee. You can come and utilize this day. Companies jangu wagenda kubeerawo service provision from the different people. Oyagala kutunda ebyokunywa because it's going to be a family day. Mujje, you're going to be targeting a very, very big audience. Come. Book a store, book a table, come, let's enjoy it together. Charges nsogeddeko waliwo mbuuzisa ku Mwami Lwasa. Mwami Lwasa be bamu ku bamanyikiddwa ennyo mu bannamasaka. He is a munnamasaka. We are proud of him because musajja businessman, byakoze abikoze, yasaabingako mu magye,
that his contribution to his ogama. Bana masaka na petwa serving ayoko. But he's a proud businessman. Biatadewe masaka biatadeo. Erinya liye divuga mo masaka. It doesn't matter alitia, but he's mona masaka. So we are hoping he will be there. Okay. Bagamba tuyina amalo. Amalo tegakolebwa muntu mwavu. It's actually njirabanga opportunity. Mugamba tutimba emmotoka naye mwavu kyagula emmotoka singa tubale tutimba bugaali ogamba tutimba mmotoka zaffe twakosa sente nnyingi ate taxi zaffe ez'emasaka ffe tusobola n'okukosa alfadi taxi ekyo kiyita kyangu buli kamotoka akajja tukanafuya mu ngeri yakyo kati kamutaxi for me sigalaba ng'amaalo ndaba abantu abalina ekintu kyabwe nti oli bw'alaba emmotoka gye batimbye oyo munnamasaka it is well that means abantu b'emasaka balina sente ezigula emmotoka so we are proud of that. Kabonera akongera okulaga nti bannamasaka baagala nnyo ekitundu kyabwe. Yes, I think I've touched almost everything. Nomanya beige gyebogerako. The 25 was a bit on the high, it's an exaggeration. But yes, bannamasaka era sibye bantu abatene both mu namba ne achievements zaabwe. Tulowooza nti with all the love they speak about their region or their home, basobola okuvaayo ne basasula akasente akatono ke tusabye. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti nyetadde mu kino nga tolina plan. Kizibu nnyo. So plan ebaawo. That is why we have sponsors on board. When they come, they don't just come to show their brands. There is a resource that they bring up. So all that is catered for, but we still call more sponsors on board. You're still very much welcome. Lwachi, ani akiri emabega, nze nkiri emabega, nga bwenzise. Actually, ndi musanyifu okuba nti ndi mu maaso ga bannamawulire. I was a young journalist before, nga nze ndi that side, nga waliwo abali this side, nange mbabuuza ebibuuzo. So when ngenze nkula through the ranks, omwana bw'akula atandika okunoonya waba wabuvunaanyizibwa ng'ayagala okugasa abantu be naye mwennyini n'oba n'ekitundu kyava atandika okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo nti nkoze ntya, what can I do to make an impact? Platform ngifunye naye neebuuza ngikozese ki ekiri more than I have already offered, let's say. So netukamu ne ngamba Masaka is still virgin. Sinti tewali kibadde kikoleddwayo zibaddeyo wabaddeyo ebivulu ebyenjawulo n'ebibadde bivulu but guno omukolo ekigufulo gw'enjawulo nti gwakumanyagana munnamasaka munange aliwa wano mu Kampala bali luddawa bwema nnoonya ew'okugula kino munnamasaka munange aliwa I can support them because at the end of the day bwe tunaddamu ne tusinkana ku mukolo gwaffe guno gw'omwaka akasente kanaaba ataddemu ku entrance ng'ayingira kagenda kutoolwako kaddeyo ewaka. So it is me under my foundation, Faridah Nakazibwe Foundation. I've been doing charity maybe on a one-on-one casually mbikola nsinzira wonna wonsangidde. So nengamba I think I can take this a notch higher etubanga tukola even bigger projects, not just individual ones. Nti nsisinkanye ono he needs such and such help. This is going to be even bigger than that. What was the third question, please? Faridah Nakazibwe Foundation tuli more focused on changing the mindset ey'abantu tulowooza nti abantu balina we bali stuck that they need help ate mentality yaffe eno bwe twagikyuse tugenda kustrugglinga nnyo n'abakulembeze baffe bagenda strugglinga nnyo okuyamba abantu okuba empoweringa. So we are going to be doing that through different things like motivation, things like counseling, things like helping them even directly with, it can be startup, it can be scaling, so many different things. So we are just starting to do our work officially, but it's been around. Also, buza kucha entertainment. Abayimbi nkumenyedde abangi amanya talents ezivaayo, and we contacted each and every one naddala abanene abato tuyinza okuba tetubamanyi nnyo naye tufunye omukisa nti twateekayo enamba ate abamu bakuba ne bagamba Faridah nange njagala kukola olunaku nzije ne bw'oba tonsasudde because we had exhausted our budget, but you never know. Tusobola baleka kujja ne baperforminga kyonna ekyo tunatubakwatire, but tulina be twacontractinga who are already on our poster. Yes, I can mention the names. We have Sam Matthias Walkaga, we have Maureen Nantume,
we have Pastor Wilson Bugembe, we have Honorable Geoffrey Rutaya, Chosen Becky, Stabua Natoro, we have Irene Namatovu, Grace Khan, Abdumrasi, we have Madratan Chico, we have Tony, we have Sechewa, Bazira Sona Ben, Nebaliba Abe Masaka, DJ Mac Mutesa Pro, sorry. So those ones were confirmed. They are never confirming, it's because they are busy. You notice that Eddie Kenzo is working towards his festival, time in Antono, but we are hoping on that day he shows up. All those on the poster were contacted. We have MOUs with them, and we are proud to associate with the Greater Masaka Fete for many reasons. One, Greater Masaka is one of our base as CBS. It's one of our biggest base. We have a very big fan base in Masaka, and that is why you see that even most of our activities lean towards that. For the fact that they are good, they have been good to us in as far as business is concerned. They have been good to us in as far as our activities, our fetes are concerned. As CBS, we've been organizing them, and we have a very big team, a very big fan base in Masaka. So definitely we had to come and be part of them because they are also part of us. Secondly, for the reason that has been brought aboard, the fact that they have to work on sanitation, they have to work on garbage collection, like Faridah said, it helps the country. It's more of a national cause than a regional cause. So despite the fact that it is going to be in Masaka City, but it also helps us, because most of us, like she has said, work in Masaka, pass through Masaka, have our parents and our relatives in Masaka, so we are always there. If that city is not clean, and we have the problems that come with garbage, we shall definitely have to be affected in a way, because our people are affected, even if they are not relatives per se, but because they are Ugandans as such, we are affected. Thirdly, Masaka is in Uganda, and CBS is our kingdom mouthpiece, and Masaka is part of the Uganda kingdom. So definitely we had to come in and give a hand to our people, because they are Bantu Sabasajja, Debozia Sabasajja, Mkutukwa Sabasajja. We definitely had to be with them. So that is why we are there, and we are fully in to make sure that we use our fan base to push this fete down in Masaka. And also here, because like we all know, we have a big business team from Masaka that are working in Kampala. So when we go to the 17th of September, when we have when we have the fete in Kampala, definitely they are the people that do with us business. So we are just also having an opportunity to meet our customers, to meet our listeners, to meet our friends. So definitely we have to be in, because we're also getting a chance to meet our people, exchange a lot, and also maybe to get more business. Thank you very much. As Bukedde, we are glad to associate with Faridah's cause. Everyone knows Faridah's cause this time affects the audience. We do what? We serve. That is why, as Bukedde, we could not hesitate giving her our power. We promise to give our... Fenga ba Bukedde, tetuyinza kudda mabega nga tuwulidde ensonga ya Faridah. Ensonga ya Faridah buli omu akimanyi ekwata ku muntu gwe tuweereza ng'aba Bukedde. Kyova olaba tetusobola kusigala mabega. Tugenda kumuwa amaanyi gaffe gonna ge tusobola okuba nga tukola ki? Tumuwa. Mukimanyi bulungi okoperatinga mu Buganda, oteekeddwa okuba ng'ovaawa. Bannayuganda abasinga oba Baganda abasinga bakimanyi nti Obuganda buvaawa. Kyova olaba nti Bukedde buli kimu kye tukola amakanda tugassa ewa. Faridah yalese ensonga ze ez'e Masaka ne tugamba nti ffe ng'aba Bukedde nga tuli Masaka, lwaki tugaana okumuwa amaanyi gaffe? Ffenna tumanyi ensonga eno ey'akasasiro erumba abantu Bukedde beeweereza, tetusobola kusigala mabega. N'olw'ensonga eyo ffe nga Bukedde tujja kuwa Faridah amaanyi gaffe gonna okulaba success y'ekivulu kino. Neeyanziza.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.